Ekitongole ki NEMA kikyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kirambula amakolero ag'enjawulo okulaba engeri gye bataatiramu obutonde bw'ensi. Olwaleero bano basibye mu bitundu bya Albertine region okulaba abasima amafuta oba emirimu gyabwe tegyonoona butonde bwa nsi. Bano batandikidde ku luzzi lw'amafuta olwa Kingfisher olusangibwa mu disitulikiti y'Ekikuube ku lubalama lw'ennyanja Muttanzige. Abatwala oluzzi luno balambuzza ab'ekitongole ki NEMA okubalaga engeri gye bataatiramu obutonde bw'ensi. Dr. Karist Tindimugaya, omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno, atubuulidde nga bwe bafuna okwemulugunya okuva mu batuuze ng'ebikolebwa mu kusima amafuta bwe byonoona obutonde bw'ensi. Ebiseera ebimu baali nga bakora nga obukyafu nga amazzi nga si malungi gagenda mu nnyanja naye ne tubayimiriza. Kati balina bagalongoosa tewali amazzi agagenda mu nnyanja. Oluvudde ku Kingfisher ne boolekera ku mudumu gw'amafuta nagwo oguludde nga guliko enkalu. By CNOC, and especially as to find out what it is they are doing to nurture sustainability, to build an ecosystem between the community, nature and the work they are doing. Oluvudde wano bagenze butereevu ku kisaawe ky'ennyonyi Kikabalega International Airport ekiri mu kuzimbibwa. Wano beeyongeddeyo ku luzzi lw'amafuta olulala Lutirenga nga nalwo lusangibwa ku nnyanja Muttanzige. Eno bannyonnyodde NEMA nga bwe balina obukuubagano n'abatuuze nga buno buva ku mukoka abagendamu buli nkuba lwe yatonnyanga. Because of the nature of the community, whenever it rains like this, we get the challenges with the floods. However, we have also come up to place 2 dams that taps into the water so that it doesn't get to devastate the immediate community. We have a buffer zone that has been created to construct 3 well pads. That is well pad number 3 at the extreme end of the lake. We constructed that well pad number 3. Akankwasa Barirega akulira ekitongole ki NEMA agamba mu bitundu bye batuuseemu tebannaba kufuna batagoberera bukwakkulizo bwa kutaatira butonde bwa nsi. Enfuufu nga bakatandika okukola wabeerangawo enfuufu nnyingi netukolera kwataganira wamu ne kampani netandika okufukirira amazzi enfuufu nekendeera era tetukyawulira iyo abakomplaining. Akankwasa agamba bakukwatagana n'abasima amafuta okulaba nga bafunira amazzi ekkubo galeme kuba kulukutiramu. Ffe nga ab'ekitongole ky'ebyobutonde omuntu gwe tusooka okulwanirira ye muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi omukka gwassa gwe tusa ffenna si bwe kiri. Mu lugendo lwabwe batuuseeko ne mu kkuumiro ly'ebisolo li Murchison Falls National Park. Ekitongole kino kikyagenda mu maaso n'okulambula amakolero ag'enjawulo mu ggwanga okulaba butya bwe gataatiramu obutonde bw'ensi.